Abalangira n'Abambejja, bassebo ne bassebo mbalamusizza. Neebaza Kigaba abuggyeeko eddiba eno ewaffe gye tuli gye tuwangaalira, n'eyabuggyeeko eddiba eyo ewaffe e Buganda gye yatutondera. Omumbejja endagire tajooba. Namusa nnyo bajjajjaffe abataka abakulu b'obusolya abakyalimu empeke, ne namusa abo bonna abatono ennyo abali ku lubatu abakyasigadde mu Buganda nga bo baagala nnyo ennono n'okunyweza empisa z'Abaganda. Namusa abataka abakulu b'obusolya bajjajjaffe mmwe abalimu empeke, ne nnyongera okulamusa abataka buli omu mu kiti kye. Seerabira bataka bagundiivu omugwa abataka nga bano Musolooza, Kasujjulubinga, Ntambi n'abalala. Mwenna mbalamusizza. Mikwano gy'Abaganda, Abaganda nammwe mwenna abawangaalira mu Buganda abakyali abagenyi mu Buganda. Olwaleero nina ekintu kye ngenda okwogerako kansooka okubagamba nti mu kino kye tuyitamu tuyiza ebintu bingi. Neewuunyizza ng'ate ku bantu Abaganda mulimu abatafaayo kumanya bintu bifa ku Ssaabasajja, ate ne neewuunya nti ku bantu abatali Baganda mulimu nnyo 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 abatwegasseeko okulaba nti Kabaka wa Buganda tafuna buzibu bungi nnyo. Era abalala bagamba nti twegattire wamu okulaba nti tumanyisa Katikkiro Charles Peter Mayiga nti Obwakabaka bwa Buganda si bwa Baganda mwekka, naffe abatali Baganda tulumirwamu ku nsonga ezikwata ku Kabaka. Mwebale nnyo, mbeebaza, mwebalire ddala. Naddala abatono ennyo Abanyarwanda abakyalimu empeke abagamba nti nedda. Abasajja bano abaŋŋambye nti abasajja bano kuliko abantu babiri abo mulina okwekengeramu ng'aba Abaganda abasobola okwogera ensonga zino. Mwogere ku nsonga zino. Abasajja bano tebasaanidde kutuukirira Ssaabasajja Kabaka. Era abasajja abo bannange mbeebazizza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bulijjo bw'oyogera amazima nakiyigira ku mutabani waffe Kyagulanyi nti oyinza okusigala omu wekka. Abantu bangi bakukyawa, naye kannyongere mangu okujabiriza mbabuulire ebiddako. Neebaza Omutaka Kasujjulubinga eyakoze olutambi n'alambulula n'asoma abaana ba Ssekabaka Muteesa Walugembe yagalamidde Nabulagala e Kasubi, naye nga ye mu kiraamo kye eky'enjawulo ekikyakukuliddwa yalaama kumutereka mu masiro ga jjajjaawe e Wamala, era nga yaleka agalongoosezza nga malungi gatemagana, ng'ayagala ye bamugalamize e Wamala. Era nga yali agezaako okutuukiriza ekya Ssekabaka Mwanga okumuggya mu nju ya kitaawe mw'atayagala kubeera, naye adde mu ya jjajjaawe e Wamala. Abaganda baakolanga bwe bati, omuntu ng'aziikibwa ku biggya bya bajjajjaabe so si ku bya kitaawe. Mwebale nnyo okumpuliriza ku nsonga eyo. Ngenda kwongera okugenda mu maaso na bino. Omutaka Kasujjulubinga tukwebaza nnyo 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 nnyo, naye nga bwe ndi nze muzzukulu wo sisobola kulaba mu kamwa, wabula nsaba nzitaanyeeko oba nkujjukizeeko mu bintu ebitonotono ebyaliwo. Omwaka gwa 1993 mu Masiro e Nabulagala mwalimu olukiiko. Olukiiko olwo lwetabaamu bannaalinnya bangi, bonna baali bakyaliwo, bassenga baffe n'abamu ku bajjajjaffe baali bakyaliwo. Mu lukiiko omwo mwetabamu abaana bannaava beesiryerabira, abaana bannaalinnya Ddimbwe.
balwetabamu. Abaana abo n'abakaana baali babeera walubagaawo, sijjukira bulungi. Balwetabamu, waliwo abaana balwetabamu. Gwe nasinga okwetegereza mu baali mu lukiiko muno mwalimu ne Naava Namwangu. Oyo Naava yali mukazi nnyo, yamanya nnyo eby'olulyo olulangira. Mu lukiiko muno mwalimuko lwakubirizibwa Nnaalinnya eyaluyita, yali Nnaalinnya Nakamaanya ne Nnaalinnya Nabweteme abaali abawenda mu kiseera ekyo. Ssebo Mutaka Kasujju Lubinga, nsaba okujjukiza nti Bannaalinnya bano baawakanya okuteekebwako kwa Nabaloga. Nkakasa ekyo okijjukira, era n'ensonga ze baawa ozimanyi. Naye nga bwe wayagadde okuggyayo amazima gano nsaba ogalambulule, kubanga ekintu ekittira ddala ddala Obwakabaka bwa Buganda kintu kya mukazi Nabaloga. Kintu kyakuba nti Kagere yavuma bassenga be n'abagamba nti Obwakabaka obwa mwannyinaabwe bwakoma, kati buno bwa mwannyinaabwe, eddoboozi eryabwe lyakoma awo, mwannyinaabwe yafa. Siwulirangayo omwana ayinza kulangira ssengaabwe magufa gaani ga mwannyina oba magufa ga kitaawe. Ekintu ekyo kyanneesisiwaza na kati nkyakyewuunya. Nabagamba sijja kumuyita Mumbejja Kasaala Kagere, kubanga ye yennyini byakoze tebijja mu kitiibwa kye twali tumuwa, kubanga omuntu ng'oyo toyinza kuvaayo n'otunda bw'otyo Buganda. Mutuweebudde nnyo, n'ogitunda mu bantu nodda omuntu si wa lulyo n'omuleeta n'omunyigamu n'ogamba gw'otamanyi, atamanyiddwa abalangira b'omugamba akulembere, nga n'abalangira bakulembera tabamanyi, n'omuleeta n'omutereezawo n'omuwa Kabaka nti oyo Ssaabalangira omujja, kubanga mukwano gw'abalo. Ebyo ebintu tebikolebwa mu mbejja wa Buganda. Abaganda abambejja ba Buganda balumirirwa nnyo Obwakabaka bwa Buganda. Nsaba sijja kwogera bintu bino kubanga mbyogedde ebbanga ddene, era nze sirina nsonga lwaki neeyingiza mu nsonga z'obuzaale bw'abantu abalala. Naye bwe kituuse mu kuba nti be bataagula Obwakabaka bwonna okubusaanyizaawo ddala, ebintu byabwe birina okuvaayo bidde mu musana. Ssebo jjajjaffe Omutaka Kasujju Lubinga, nsaba kukujjukiza nti Bannaalinnya baakugamba misana nga nange ndaba, n'abalala baaliwo. Bannaalinnya ne bagamba nti ffe tetugenda kukkiriza mukazi oyo kugenda kubeera lubuga wa Ssaabasajja, kubanga omukazi mwana wa Walusimbi Mpanga si Mumbejja. Ekyo si kyerabiranga ekya Nabaloga. N'abambejja bangi abaaliwo basirise busirisi. Gye mukoma okusirika mwesaanyaawo mwekka. Omulembe ogudiddako gugenda kutwevuma ffenna. Nze kakati kanveeyo njogera amazima. Bagamba nti essajja bbe balitendako enfuluuta. Osanga gye bulijjo eyo baligamba nti abalala bwe baali basirise endagire tajoba, yatugamba ekituufu. Ssebo jjajjaffe Kasujju Lubinga, nsaba okubuulira oba okujjukiza nti era waliwo abalangira b'otaayogedde be waleseeyo. Naddala omulangira Daniel Mwanga Basammula eyakuzibwa Nnaalinnya Mpologoma, omwana wa Ssekabaka Muteesa owookubiri, omulangira eyaddirira ndowooza yasooka ne Kiweewa okuva mu nsi. Omwana oyo bwe kitaba ki sijjukira bulungi ntamattama. Oyo yafa awo mu Gyakyenda awo, osanga si kituufu.
sijjukira bulungi mbulidde ebiro naye nga omulangira ono yakubwa ne mawulire bukedde gonna monita n'amalala gonna gaamukuba nti omwana wa Ssekabaka Muteesa aseeredde, abalangira n'abambejja ne bamugoba atateekebwa mu masiro Kasubi. Ssebo Kasujjulubinga, omulangira ono mwana wa Ssekabaka Muteesa owookubiri. Daniel Mwanga yaterekebwa ku masiro Masanafu nga basenga baffe bonna bakyaliwo nga ne bakitaffe abasinga bonna bakyaliwo, era baasalawo ne bagamba nti tetujja kwereegana Kagere. Agaanye nti omwana wa kitayo tebamuziikaawo. Ye ne basalawo ne bagamba nti edda Abaganda bakwatanga ebintu ekimugunyu, ebintu ebyo byakwatibwa kimugunyu, omulangira ono n'aterekebwa Masanafu ku masiro. Naye mukama wange Kasujjulubinga bw'abadde osoma abaana ba Ssekabaka Muteesa, musajja wattu ono omulangira ono tewamusomye. Omulangira ono yaleka abaana oba abaana 6 kuliko abalangira, ndowooza kwaliko omumbejja omu, sijjukira bulungi, naye nga ono mu baana ba Ssekabaka Muteesa tewamusomye Daniel Basammula Mwanga. Oyo eyagalamidde ku masiro ga Ssekabaka Kiweewa Masanafu. Era yaleka abaana kwe kuli ababali omwana omwe yali Namagojjolo nga ayokya obunyama. Okuseerera kw'omulangira Daniel Basammula Mwanga, Basajja Kabaka Mutebi kwamusanga Bungereza. Era bwe yakomawo yalagira abaana abo ne babazimbira ennyumba, ssente baaziwa Mmengo awo, naye mpulira omusajja gwe baaziwa akayumba yazimba ka luumu 2, ate bwe beecwacwana era akayumba bakakwata ne bakatunda. Kaali Masanafu awo nabo bwe baali bazimbidde nti Ssaabasajja yalagira n'atoola ensimbi babazimbireko we baba babeera. Nayongedde okunnyonnyola Obuganda nti kiki ekyabaawo. Omumbejja Nnaalinnya Mpologoma yaleka eby'obugagga ebiwerera ddala, n'aleka bbaawe Sserubyale nga yaliwo era n'afuna obuyinza ku bintu ebyo kubanga Mwanga yali amaze okuseerera. Ate Zaalwango Nnaalinnya Zaalwango Alice Mpologoma yali omusika eyasikira eyali ateekwa gwe baalamira okutwala ku by'obugagga ebyo, n'ono Daniel Mwanga baali bamaze okufa. Ebintu bino Sarah Kagere n'abyekomya. Era n'omusika wa Nnaalinnya Zaalwango ennyumba teyamuweebwa wadde nga Nnaalinnya Zaalwango yali agirongoosezza. Bw'atyo Sserubyale bw'amaze okutwalibwa n'aga nti yagwa eddalu, n'atwalibwa e Butabika gy'afiiridde, kuba batuga nti poliisi ye yamunona naye nga yamunona n'ebiragiro bya Sarah Kagere, era n'akwatibwa n'atwalibwa e Butabika gye yafiira. Ebintu byonna Sarah Kagere n'abyekomya ne Agnes Nabaloga ne David Wassajja. Bano bo kye baliko, balina okumalawo buli kye baasangawo, balina okwekomya buli kintu, balina okubonyaabonya buli mumbejja, buli mulangira. Bazzukulu ba Muteesa abasinga bagobeddwa bali tebamanyi na gye bali, wabula bba abasatu abatulugunya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Omuntu omusika asikidde kitaawe omuwa ekitiibwa, naye bo bano naye yennyini tebamuwa kitiibwa, bo be balagira ye. Abakyala bano Sarah Kagere ne Agnes Nabalamba be baatuusizza Kabaka mu ssa ly'alimu ne David Wassajja nga baweebwa amagezi n'enkola ey'ekikabbulu ekulemberwa Charles Peter Mayiga. Gwe Omuganda ali eyo agamba nti omumbejja ayogedde ebintu bingi, abimanya atya? Bannange, ky'oyagala tekikulema kulondoola. Omwoyo omulondo gw'oyagala gumulondoola.
tulondoola obwakabaka kuba tubwagala, tulondoola obuganda kuba tubwagala, tulondoola kabaka wa Buganda kubanga tumwagala. Abaganda mulondo gulondoola kabaka. Waliwo olunaku Katikkiro Charles Peter Mayiga lwe yazivuddeyo n'ayogera eri Obuganda n'ategeeza nti kabaka obulwadde bwa kabaka tebabwogera. Mu Buganda kabaka wa Buganda ye Sserukeberwa. Kabaka wa Buganda buli ku makya. Kinjagala okunyumiza abaana abato Abaganda. Akatambi kano njagala bw'okakwatako kawe omuvubuka akawulirize. Kubanga nabo bajja kufuna ebizibu bye bimu ng'ebiri mu ntumbwe za Ssekabaka Muteesa. Abaana abazaale bennyini aba Ssekabaka Muteesa baagoberwa ebbali. Abaana ababuusibwa mu ntumbwe za Ssekabaka Muteesa baawamba ne bayambibwako n'abo abakimanyi nti tebayina bulumi bwonna ku Bwakabaka. Tebayina bulumi bwonna ku Kabaka Mutebi. Ne basindikanga Wasajja okulina na Kabaka Mutebi buli saa ne bamumukuutirizaako paka lwe bamulowoozesa nti teri mulala ayinza kwetaaga okuggyako ono. Y'ensonga lwaki Wasajja yeekukuutiriza ku Kabaka naye nga Wasajja pulojekiti si mwana wa Ssekabaka Muteesa. Bannaalinnya bano be mbagambye abaali mu lukiiko ne Kasujju Lubyenga yennyini jjajjaffe omutaka lw'amanyi obulungi baagaanira ddala okuva Nabaloga lwe yazaalibwa okutuuka kati okumukolako omukolo n'ogu tebaamuyingiza mu luli olulangira. Bannaalinnya bano nga naye Omulangira Ssimbwa akyaliwo kubanga Wasajja ye yavaako Omulangira Ssimbwa okuva mu nsi nga tebalabagana maaso ku maaso na Kabaka Mutebi nga teboogedde nga Wasajja alina okuteekawo olukonko ne maama Mmeere mukyala Muzaana Mmeere oyo bamuyita mukyala kubanga teyavaamu enda ye teyavaamu bibala bya Mulangira. Mukyala Mmeere mukyala Mugema Ssimbwa okuva mu nsi ne bye baamulekera ebiwandiiko bye baamulekera okuwa Kabaka Mutebi nga tabimuwadde ebikwata ku Wasajja oyo ne Nabaloga. Lwaki? Bo baagezaawo okuteekako olukonko kibeerere ddala nti teri alituukirira Kabaka kumubuulira mazima. Ne baleetawo okukyawagana okw'amaanyi ennyo okwatuusa Omulangira Ssimbwa okuva mu nsi nga takubye maaso na kufuna lukiiko na kufuna kwogerako na mutabani we kumubuulira mazima. Naye nga Nabalamba ne Kasujju Agnes Nabalamba Nabaloga wadde Kasujju yamusomye ne Kasujju yennyini akimanyi kubanga basenga baayogera. Olukiiko lwaliwo Mmeeyi 27 1993 nga bateekateeka enteekateeka z'okutikkira Ssaabasajja Kabaka zigenda mu maaso era nga baasalawo nti era we twawulira na bino nti yali maama Namasole Saala Kabejja ye yasalawo nga mu mwaka gwa 71 nti Ndagire abeere Ndagire yalibeera Katonda bw'aliba azizzaawo Obwakabaka ng'omwana we ye Kabaka yalibeera lubuga we. Ndagire n'asikira Nnaalinnya Ndagire naye obwa Nnaalinnya obwo ne babuwa Nakabiri Ssengaaga Omumbejja Nakabiri Ssengaaga n'abeera Nnaalinnya wa Ssekabaka Daudi Chwa. Naye nga bwalibadde bwa Ndagire ne babukyusa kubanga Ndagire yali ateekebwa okubeera Nnaalinnya oba Lubuga yali ateekateekebwa okubeera Lubuga wa Ssaabasajja Muwenda Mutebi Kabaka ono. Era yatandikirwawo okuteeketeekebwa nga Ssaabasajja Kabaka yaakakomawo. Ne Kabaka yennyini akimanyi nti Ndagire gwe yakola naye emikolo. Mu masagazi oba mu kusagaza omulongo ali ne Kabaka
wa Buganda omulongo yennyini ow'olukubo wa Kabaka Mutebi gwali naye mulongo wa Irene Ndagire era ye yakolwangako omukolo yakolwako emikolo n'egya Kabaka Mutebi nga ne Namasole ono yakavaawo oli eyavaawo akyaliwo omusika wa Kabaka Mutebi omusika wa Namasole azaala Kabaka ali ku Namulondo yali akyaliwo omusika eyasooka omulongo gwe baasagaza n'omulongo wa Ssaabasajja Kabaka Mutebi ow'Olukoba gwali naye n'olwaleero luno mulongo wa Irene Ndagire omulongo wa Irene Ndagire yafuga Obuganda era lubuga bwa Buganda senga tebaakola mikolo gino Nandagire kumugatta na Kabaka Mutebi kubeera nga bo be bali ku Namulondo oyo Nabaloga yalibadde yafa oyo Nabaloga oyo kubanga ekituufu bukyanga azaalibwa emyaka gyonna gy'amaze ku nsi takolebwangako mukolo gw'abalangira Nabambejja n'ogu alina obujulizi akijje akireeta akitulage ne bwe yali agenda bamutwala olw'empaka nti abeere lubuga abannaalinya bonna Abambejja ba Buganda abaali abalamu basenga abafa kuli ne bajjajjaffe tewali yakola ku mwana muwala oyo mukolo n'ogu emikolo gyonna gyakolebwa mu Mbejja Irene Ndagire Kabaka Mutebi naye akimanyi n'Abambejja bannaalinya abamu waliwo abaliwo kati abakimanyi mukimanyi naye mwakisirikira era mukyasirise nga Obuganda buggweerawo ddala bwe tuba nga Mutaka Kasujjulirwe nga yagambye nti nno ayina okulongoosa ssebo nkusaba bw'oba onoonya abakolebwako emikolo abantu bano ababiri bano Wassajja ne Agnes Nabaloga abo bakakatibwako okuggyibwako DNA nga bwe baagijja ku Ssezibwa omulangira Ssezibwa Kayima yaggyibwako DNA n'asangibwa nga mwana wa Muteesa wa Ssekabaka Muteesa naye nabano Wassajja ono ayagala aggyibweko DNA ate nga temuggyibwako kampuni za Uganda kuba mpulira nti kampuni ezisinga ezikobera DNA mu Uganda zaate za Nabaloga kati bwe zinaamukebera Nabaloga bajja tugaa nti mwana wa Muteesa nedda Nabaloga asaana aggyibweko DNA outside Uganda nga bakozesa kampuni eziri Newto okujja eggobye mu kibya abaana ba Walusimbi Mpanga bamanyi nti muganda waabwe weebali abantu abakulu abakyamanyi nti Walusimbi abayogeranga ne maama wa Nabaloga mikwano gy'enfiira bulago abakyaliwo abantu ababamanyaako weebali abaana ba Katikkiro Kintu bakyaliwo abaakavuma bakyaliwo abantu abangi nnyo Buganda yonna kumpi batono nnyo abali mu lulyo olulangira abatono nnyo abali mu Bwakabaka bwa Buganda abagamba nti Nabaloga mwana wa Ssekabaka Muteesa tabangako mwana wa Ssekabaka Muteesa oyo mwana wa Walusimbi Mpanga okumuteeka mu kiraamu omukyalo oyo engeri gye yasambanga ogw'ensimbi yagusambako ne Katikkiro Mayanja Nkangi n'amugamba ajja kumwogera senga tateekako mwana Mayanja Nkangi kwe kunyiga omwana oyo kwe kunyiga Nabaloga mu kiraamu kya Muteesa Nabaloga mwana wa Walusimbi Mpanga fe abamu tetugenda kusirika era Walusimbi Mpanga yatwala obuvunaanyizibwa n'aweerera Nabaloga Nabalamba ng'era ye yamuyitanga Nabalamba n'amuweerera okuviira ddala mu buto n'amuyisa mu Gayaza n'amutwala
Nairobi n'amujja Nairobi n'amutwala Bufalansa nga Walusimbi Mpanga yasasula buli kimu n'azimbira nnyina ennyumba. Mumujja okulowooza nze nga Ndagire Tajoba sina kyenfunamu naye kyenfunamu mukimanyi ekyokufuna nti nsimbi oba kiki oba kyenganyulwamu oba kyenfuuka tewali, wabula ekyenfunamu mu kino kulongoosa Bwakabaka bwa Buganda buleme kutambulira mu kizikiza. Omukazi Ssekabaka ne bamusuula ensimbu Ennaggalabi. Omukazi ono Kasujju Lubinga mumundage nga muteekako ekifunikwa kuba Kasujju Lubinga teyasumika Nnabalamba ng'asinziira ku bigambo bya bannalinnya bye baayogera. Tutya tetwagala kumulumiriza nnyo Kasujju Lubinga kubanga bayinza okumutujjirawo. Bano Mayiga mutemu ekyaleetebwa nti Omutaka bw'ajjayo n'ayogera amazima akubwa amasasi. Ate ekirala nze okuva Kasujju Lubinga bwe yayatudde ekituufu ekiri ku Wasajja nange nenfuna essanyu nenga nti abantu Abaganda kabawulire nti ebintu bye mbadde njogera mbadde soogera njwanjwa. Nnaabaloga takolebwangako mukolo gwonna gumuyingiza mu lulyo Lulangira, tayina na mulongo. Omulongo afuga ne Kabaka wa Buganda Obuganda mulongo wa Lubuga Irene Ndagire ye yakolebwako emikolo gyonna egikulembera Obwakabaka bwa Buganda era ye yagikola. So ono Nnabalamba Nnabaloga mwana wa Walusimbi Mpanga emutundwe. Nze mujja kunyiigira abalala mugambe eti ayogera neri sifaayo. Amazima ngataddewo abaagala bagatereke abagafunamu kye bagafunamu mugafunemu kye mugafunamu. Katonda yekka yatutonda yalinjulira kubanga ebyo bye twawulira bye twamanya bye tumanyi nakati nti nno Agnes Nabaloga Nabalamba mwana wa Walusimbi Mpanga ne Kagere yennyini akimanyi. Yamunyigawo wano bunyizi ku ddiiru pulojekiti ne Wasajja yennyini amanyi nti si mwana wa Ssekabaka Muteesa naye amanyi nti baamunyigawo bunyizi pulojekiti. Wasajja okuva lwe yajja takolebwangako wadde omukolo n'ogumu era si mwana wa Kabaka Ssekabaka Muteesa. Balimba ezo pulojekiti. Abo be bagamba nti nsowole be baalipa ku Ssaabasajja Kabaka nga takyasobola kweyogerera. Mbuuza nze njagala muveeyo jjajjaffe Kasujju Lubinga nga onnyonnyola Obuganda lwaki Kabaka Ssaabasajja Luwangula Muteesa Walugembe yakwata maama wa Agnes Nabaloga Nabalamba n'amutwala n'amusibira erango n'ayita ne mwannyina Mpologoma n'amugamba nti saagala mukazi ono kunsibako kaana katali kange, omwana oyo si wange. Oyo omwana si wa Kabaka Muteesa. Oyo omwana si wa Kabaka Muteesa. Abalangira bonna bakimanyi. Ate mwe nammwe abalangira abaasikira bakitaffe abalina ebiwandiiko bino lwaki mubisirikira? Mukolera Buganda mukolera Obuganda ne mukolera n'olulyo Olulangira ettima. Waliwo omumbejja gwe manyidde ddala ayina ebiwandiiko ebikwata ku Nabaloga naye yasirika kubanga yamuggyako olukwanokwano nga byawandiikibwa Kabaka Muteesa Walugembe yennyini mu mukono gwe. Lwaki tojjayo ebiwandiiko bino wadde baasalamu okubaziyiza okubagoba Kabaka n'osala amagezi ne bituuka Kabaka? Wakiri muweerezeeko fotokopi. Ensonga kiki ekyajjisa abagalagala oba abambowa ku Kabaka? Buzaale bwa Wasajja na buzaale bwa Nabaloga y'ensonga eyaleeta pulaani ejja abambowa ku Kabaka.
kiki ekyabaleetera okusalawo okuggyawo buli muntu kabaka gwe yali yeesiga amuyamba ku lusegere lwe, buzaale bwa David Wasajja na buzaale bwa Nabaloga. Kiki ekyaleetera okwekanga okunene ennyo nga nvuddeyo ne ŋŋamba Obuganda nti bannange Lubuga wa Buganda omusimbu tabeera ku kiwu ky'aba Ssekabaka n'ayimirira Kabaka mabega ng'alamusa Mujakuzo. Omukazi Agnes Nabalogo ye yaleeta ekisiraani ku Bwakabaka bwa Buganda nga yaleetebwa Agnes yaleetebwa Sarah Kagere. Wali Kasujju Lubinga gwe kennyini yawakanya n'oga nti Ow'Enkima nga Mugema naye agenda okusumika Wankima, Ow'Enkima nga n'ono gwe muleeta naye Wankima nze siyinza kumusumika, era Kasujju tewasumika Agnes Nabalamba. Tewaliiwo omukolo gwonna gwe nalaba ng'ogukola ku mukazi oyo. Wasumika Kabaka, tewasumika Nabalamba nga tewalina okumusumika. Ebyo nno saagala kulumiriza bannange mu nsonyiwe, naye nze njagadde okujjukiza Kasujju Lubinga nti munne bw'oba osoma lisiti waliwo abaana be waleseeyo, abalala sibajulira bulungi naye nga mmanyi nti iriyo n'abalangira abalala 2 b'otaataddemu mu lisiti gye wakoze. Mpozi n'omulangira omu ali e Sweden, dokita naye tewamutaddemu, naye mwana wa Ssekabaka Muteesa wa Lugembe, yamuzaalira Nkoni e Masaka mu Buddu. Abalangira n'Abambejja, nze ng'omu sina kye neyagaliza nga nze omuntu, wabula ngezaako nnyo okuggyayo amazima, naye ekintu ekijja okuzza Abaganda emitima mu nteeko nga David Wasajja agibbwako DNA kampuni eyeetongodde, naye nga kampuni ezisinga obulungi ziri wano mu Amerika, ne Nabalamba nga naye agibbwako DNA, bagigezi n'abaana ba Walusimbi Mpanga noono Wasajja bamugeze ku DNA ne omukama w'Ettoolo. Ekintu kino kiggweewo. Wasajja bw'anaabanga mulangira wa Buganda akoleko emikolo niye emyaka bukyanga ajja 38 egiyise. Wasajja takolwangako mukolo wadde. Yajja 1986. Yajja 1986-87. Niye emyaka 35 oba 36 sigibaze bulungi gy'amaze. Wasajja takolwangako mukolo nagumu. Ono omukazi Agnes Nabaloga Nabalamba agenda myaka 7 oba awezezza 7 simanyi bulungi, naye takolwangako mukolo nagumu gumuyingiza mu Bwakabaka bwa Buganda. Awo we twebuuliza ne tugamba nti ssebo Mutaka Kasujju Lubinga, abantu bano tubakole tutya? Fe abali eno e Bulaaya tugamba nti babakoleko DNA, naawe obakoleko emikolo. Ate abantu abo bennyini abo benkwe Agnes ne Wasajja tebalibeerangako mu kintu kyonna kya buvunaanyizibwa kya luli olulangira. Wasajja talina yadde olubiri olumu bwe ruti lwe yali atuttemu ettuli emmwanyi, teruliiyo. Aseka bw'ajja okuziika abeera awo alinga era mubbi, era ng'omubbi bw'abeera ye bwala. Okuggyako e Kasubi simulabangako ng'agenze awantu wonna okuziika oba okutereka oba okukola ki. Wadde olunaku olumu nti Wasajja ku bugagga bw'alina nti yali akutte amakula n'agatwala n'agabula abakuuma obutuulo bw'Abassekabaka abana abali e Kasubi oba ewamala wali. Talina, kubanga amanyi bulungi nti si mwana wa Ssekabaka Muteesa wa Lugembe, era talina mutima gulumirwa Bwakabaka bwa Buganda, teguliiwo. Era kyova olaba nti ye buli kyalabako atunda butunzi, buli kyakwatako alina okukitunda, buli kyakwatako alina okinyakula. Bannange Abaganda kankome wano, naye nsaba okwetondera Obuganda
sebo omutaka Kasujjulubinga sikuzzeemu bubi nti oba mbadde ennyomba naye mbadde nsaba nkujjukize ebyaliwo mu nkiiko ezimu n'ebintu ebirala by'otaakola olw'ensonga ng'osinziira ku byayogerwa bannaalinnya bano. Ate nzijjukira nti Kasujjulubinga wawandiikanga nnyo era ebyo byonna obukakafu obulina. Weebale nnyo, mwebalire ddala okumpuliriza. Mwesinze, ndagire tajuubaga amannya gange. Nyongera okwebaza abalangira n'abambejja bakyalwanirira obwakabaka bwa Buganda. Abalangira n'abambejja tebabeerangako wansi wa Katikkiro yenna, wabula abalangira n'abambejja bakatikkiro abaavaawo oba abaddawo oba abaliddawo baabawanga ekifo kyabwe ekibasaanidde era nga babawuliriza, era bakatikkiro bangi baawabulwa nnyo. Nze siryerabira era sirirema kwebaza Katikkiro Mulwanyammuli Ssemwogerere eyali mu kiseera ekizibu ennyo. Obwakatikkiro bwe bwali mu kiseera kizibu nnyo ng'obwakabaka bwa Buganda tebulina kintu kyonna kye butunda, nga tebulina nsako, wabula nga abantu baweebwayo baawangayo mu ngeri y'ekyeyagalire ne babeezaawo obwakabaka mu biseera bya Katikkiro Mulwanyammuli Ssemwogerere. Ngenda okwebaza Katikkiro Walusimbi, ssebo weebale kubeera musajja Muganda ow'amazima n'okiikirira bulungi jjajjaawo Katikkiro Walusimbi owa Ssekabaka Kimera eyali omwesigwa omutuufu era eyayagala ennyo Obuganda. Nyongera okwebaza Katikkiro Muliika, erinnya lye eddala sirimanyi naye mmanyi nti wali mu Bwakabaka bwa Buganda ekiseera kitono, naye wanyweza nnyo Obwakabaka bwa Buganda mu kiseera ekigere ekyo kye wamala ku Bwakatikkiro bwa Buganda, era wafuuka omulabe waabo abaagala okusaanyaawo Buganda. Naye era tulina okukwebaza, weebale nnyo ssebo, weebalire ddala. Era nyongera okukakasa Abaganda nti Lutimba Namumwa n'abataka bannansangwa basobola, balina obuyinza obugobawo Katikkiro abaakoze ebivve ku Buganda nga Katikkiro Charles Peter Mayiga. Abalala abambuuzizza nti Ssaabasajja Kabaka yakola akatambi, mbakakasa nammwe mukyerabiddeko bwe kiri nti Ssaabasajja Kabaka tomala gamutuukirira. Ku ekyo kwe muba mujja amagezi mumanye nti Ssaabasajja Kabaka takolangako katambi konna kwogera eri Charles Peter Mayiga kumwebaza, era kudda mu bigambo byennyini Charles Peter Mayiga bye yali ayogera n'abissa mu mimwa oba mu ndawulo za Ssaabasajja Kabaka nti yabirawudde. Ekyo sikyaliwo. Ekirala kye njagala okubagamba nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda takolangako katambi ako akazunga ku mikutu. Sifaayo Nsireko Muhammad yayogedde obaani, naye nze okumanya kwange n'amazima genfunye amasengejje, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda takolangako lutambi lwonna duweereza CBS, olutambi lwakolebwa Charles Peter Mayiga ne lufulumira, bwakolebwa kompyuta eyakola ebbaluwa eri yagamba nti Kabaka ali okwangali gye balipa ku gavumenti ya Namibia. Ate era olutambi olwo lwennyini olumu lwakolebwa kompyuta y'emu yakola bbiri, era olutambi olusaasaana wadde baagala okuwaliriza okwongera okwetaasa, kubanga omulimba alibanga mutemu bwatta asooka ate eyamulabye engatta naye ate alina okuddayo amutte, ate n'eyamulabye engatta owookubiri naye addayo n'amutta. Kakati n'obulimba bwe buli. Kakati Mayiga ayagala okukakasa abantu nti Kabaka yakola olutambi, kakati ate ajja kuddamu ate alimbe, ate kubanga kati okukola olutambi kyava ku kulimba nti Kabaka yamukubidde essimu, kakati n'akola olutambi, kakati ate agenda kuddamu ate amukozesa olutambi olulala olunyirira okusinga ku luno, era abalimbe nti Kabaka ye yalukoze. Kabaka omuntu gw'asembayo okwagala okutunulako ye Charles Peter Mayiga.
kubanga ebisinga byalimu bireeteddwa Charles Peter Mayiga. Ebimubonyaabonya ebisinga bireeteddwa abantu bana. Sarah Kagere yamuleetera Charles Peter Mayiga. Agnes Nabalogo Nabalamba eyamwesibako nti Lwobuganga agw'ensimbu. David Wasajja eyamwesibako nti muganda we. Kabaka yagaanirawo, yali tayagala musajja ono. Abaagala amazima, abakimanyi bakyaliwo. Ono omusajja azze emyaka teginnewera 4 emabega. Abaaliwo ng'ajja bakyaliwo era bayogera ebintu bino. Kabaka tayagalangako kulinaana Charles David Wasajja. Projekiti kusaanyaawo Obuganda ye badde ng'ekukutiriza David Wasajja ku Kabaka. David Wasajja bw'abadde ku Kabaka agobye abaana ba Kabaka okulinaana Kabaka. Mayiga ya blockinga abaana ba Kabaka obutasemberera Kabaka. Bannaye mukikkirize balimbye Obuganda nti abaana ba Kabaka bagenze Namibia nga tebagendangayo. Baleese ebifaananyi ebikadde bye baali bava e Nairobi, bye baali bava okusoma gundi we yali ajja muganda we ku ssomero. Baleeta ebifaananyi nga Ssemakookiro Jjunju amujja ku ssomero amukomyawo ku holiday, bye baalaga Buganda nti nno abaana ba Kabaka bagenze okumulaba. Teri akkirizibwa kulaba Kabaka. Teri akkirizibwa kutuuka wali Kabaka. Nyongera okubagamba nti Kabaka baamuwaŋŋangusa. Kabaka wa Buganda musibe, baleme kubalimba. Olw'okuba yasibwanga mukosefu, balina okumukuumira okumpi n'obujjanjabi. Naye nga Kabaka wa Buganda ye musibe busibi, musibe muwaŋŋanguse. Mwebale nnyo okumpuliriza. Abasobola okugyamu ebyamagezi mu bijjeemu. Kigaba atukuumire Ssaabasajja Kabaka. Teri mwe mwali mulabye kwabo nga abaana aba Kabaka Muwenda Mutebi nga bagenze mulaba. Olaba baali bagenze mulaba Germany ne babagaana omulabirayo. Kabaka ne bw'abadde abeera mu ddwaliro ki, abaana be kabeere mukazi we tebamukkiriza mutuukirira. Tuleme kunenya abantu nga tibabakkiriza kutuuka ku Kabaka. Abantu be tubagamba temubafaako mbogerako. Charles Peter Mayiga, Agnes Nabalamba, Sarah Kagere, David Wasajja. Bali abalala bonna beetooloolera ku bano. Ate abo bonna bwe mulaba bakulemberwa Sarah Kagere. Kyayogera tekiddibwamu. Orders za Sarah Kagere. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okumpuliriza.